بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. الله سبحانه وتعالى يتandika essura eno n'ennyukuta ensirifu bbiri eyattaliha nga batugamba nti Allahu a'lam bi muradihi, wadde ng'abamu ku bavvuunuzi baakiraba ne bagamba nti Taha wano Allah yali ategeeza nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'amugamba nti owange ggwe Taha musajja ggwe, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. titwakussiza Qur'ani ggwe nabbi Muhammadi ekitabo ekyabiri Allah subhanahu wa ta'ala nga kyetwali tuluubirira omulamwa mu kukissa nti obeere ng'oyonooneka. Tekyali nti Qur'ani yakusanga oli muluŋŋamu ate bwe yamala okukka ebeere ng'ekwonoona bwonoonyi, nedda. إلا تذكرة لمن يخشى. illa okuggyako omulamu omukulu, tazkiratan Qur'ani eno yassibwa ebeere ng'ejja okubuulirira liman yakhsha, buli yenna alimu akatya Allah. Ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyakka gy'oli ng'omulamu omukulu kubeera nti kibuulirira oyo yenna alimu akabeera nga kaagala okutya Allah ajja kubeera ng'atya. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. tanzilan Qur'ani eno yassibwa mimman khalaqa al-arda, okuva eryo Allah eyakola ensi ng'ejjibwa eyo wa Allah oyo eyatonda ensi eno, wassamawati al-ula, n'eggulu eziri eyo mu bwengula eziri waggulu Allah subhanahu wa ta'ala ze yatonda eyo gyali. الرحمن على العرش استوى. Arrahmanu, oyo Allah omulezi w'ebitonda asaasira oyo amujeemera n'oyo amuwulira kuno ku bulamu bw'ensi. Alal arshi, ali ku namulondo yessawa ng'ateredde. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti arrahmanu alal arshi istawa, oyo Allah ayina ekisa ekitasosola, ali ku namulondo ye ng'atudde ateredde ntende. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. lahu ayina ma fi samawati wa ma fi l-ardi, byonna biri mu buyinza bwe ebiri mu ggulu ne mu nsi. wa ma bainahuma, n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi byonna biri mu buyinza bwe. wa ma tahta thara, n'ebyo ebiri wansi w'ettaka bye tutalabako byonna biri mu kontrol ye. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. wa in tajhal bilqawli, singa onoogezaako okubeera nti ebigambo by'obyogera kaati mu ddoboozi ery'omwanguka, si nsonga fa innahu, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa, amanye ekyama n'ebyo byonna ebikyali mu kifuba nga tebinnaba kubeera nti bituuka ku ddaala ly'ekyama, era byonna bitegeera bulungi. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Allahu la ilaha illa huwa, Allah oyo gwe tukutegeeza yasaanidde okusinza awatali kisaanidde kusinzibwa kirala okuggyako ye. Lahul asmaa'ul husna, Allah ayina amannya amalungi, amannya ge gonna gonna gaayitibwa malungi meereere. وهل أتاك حديث موسى. Wahal ataaka, abaffe yali ekutuuseeko hadithu Musa, embuzi ya nabbi Musa alayhi salam. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah mubuuza, embuzi ya Musa alayhi salam yali ekutuuseeko, waliwo yali agikunyumirizaako, oba togiwulirangako? Bino bye bimu ku byali mu mboozi ye Musa alayhi salam. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذ رأى نارا, jjukira ekiseera Musa lwe yalengera omuliro bwe yali atambula ng'ava e Madiyana n'abantu be ng'ayolekedde eridda e Misiri, Allah ng'amugambye agende abeere ng'atiisa Firaawo era abeere ng'amutereeza mu nzikiriza entuufu etegeera Allah subhanahu wa ta'ala.
yali atambula ku budde obw'ekiro ng'agenda e Misiri addayo ava e Madiyani ewa Shuaib. Faqala li ahlihi, n'agamba abantu be yali atambula nabo olugendo lw'ekiro, omukuthu mugira mutuulako wano, inni anastu naara, nze nnengedde omuliro, la'alli atiikum minha biqabasin, oba olyawo nnyinza okugenda awali omuliro ogwo ne mbaleeterayo ekisiki, naffe ne tusobola okubeera nga tugweyambisa mu ngeri y'okwota n'emigaso emirala, awo oba si ekyo bwe nnaaba sisobodde kubeera nga nfunayo ekisiki ekyo, ajidu ala nnaari huda, n'asobola okufuna obuluŋŋamu awali omuliro ogwo, ne bambuulira bannannyini gwo ebikwatagana ku kitundu mwe tuli n'ebintu ebirala byonna ebyetoolodde ku kitundu kya wano. Falamma ataaha, bwe yamala okujja awali omuliro, nuudiya, yakoowoolebwa ya Muusa, owange ggwe Muusa alayhi salaam. inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa. Inni, mazima nze, ana rabbuka, nze mulezi wo Allah akuyita, fakhla'na 'alayka, ajjamu engatto zo, fa innaka, ku lw'okubanga ggwe bilwadi almuqaddasi tuwa, oli mu lusenyi olutukuvu wano we tuli owayitibwa Tuwa. Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti ekifo ky'olimu kitukuvu, ng'ekifo ekitukuvu kyetaaga obeere ng'ojjamu engatto zo, nga kabonero akalaga nti nno owadde ekifo ekyo ekitiibwa. Y'ensonga lwaki naffe abasiraamu bwe tuba twolekedde mu muzikiti tuwa ekifo ekitukuvu ekyo eky'omuzikiti ekitiibwa, ne tusobola okubeera nga tujjamu engatto zaffe. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك, nze nkulonze okubeera nti ŋŋenda okukubinika eddimu eddene. fastami' njagala owulirize lima yuha, ebyo ebigenda okutumibwa gy'oli ng'obubaka, ate naawe obeere ng'obiteeka mu nkola. Aya tugiddemu eyegamba wa ana akhtartuka, nze nkwerondedde, fastami' lima yuha, wuliriza bulungi nnyo ebyo ebigenda okutumwa gy'oli ng'obubaka bwaffe bw'ogenda okwetikka obeereko gy'obutwala. innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Innani, mazima nze akutuma, ana Allahu, mpitibwa Allah, la ilaha, teri asaanidde kusinzibwa mulala yenna mu butuufu bw'okusinzibwa, illa ana, okujjako nze nzekka, fa'buduni, nkulagira oteekwa kusinzanga nze nzekka, wa aqimi ssalata li dhikri, yimirizaawo okusaala, oyimirizeewo esswala, nga kabonero akakulu akalaga nti oba onjogeddeko mu njogera esinga okuba entuufu. inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna as-sa'ata, mazima essaawa, olunaku lw'enkomerero, Allah subhanahu wa ta'ala yaluyita amannya mangi, nga mulimu ku mannya ge yaluyita kye kigambo as-sa'a, nti inna as-sa'ata, mazima essaawa y'olunaku lw'enkomerero, atiyatun, eteekwa okujja kwagala butayagala, abantu bagikkiriza oba tebagikkiriza, akadu ukhfiha, nakigenderera n'embeera nga ngikusise ngikwese, terina muntu yenna na kitonde kyonna kisobola kumanya ekiyama kya ddi kyonna kyerekereza kaffe kye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba litujiza kullu nafsin bima tas'a, nsobole okusasula mu ssera buli mwoyo gwonna okusinziira ku nkola yaagwo nga bwe gunaaba gukoze ku bulamu bw'ensi. Abamanyi bagamba nti ekigambo kaada mu aya eyo kye tusomye nti akadu ukhfiha zaidatan, Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta wano nga nnyongeza eggumiza obuggumiza amakulu ag'ekigambo kye yali agenderedde ekitegeeza nti inna saata atiyatun ukhfiha. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti olunaku lw'ekiyama nasalawo lubeere nga lwa nkiso, teri asobola kubeera nti amanya lwaddi, tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukkulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya. Buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi,
ate nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها tagezangako okukuugula ku nsonga y'essaawa y'ekiyama n'abeera ng'ayagala okukuleetera wasiwasi otankane mu kubeerawo kw'essaawa eyo. man la yu'min biha, naddala omuntu oyo atagikkiririzaamu nti ejja kubeerayo, tagezangako okukumatiza n'akuwugula. Bwe sigala ng'okakasa nti nze nkugambye kiteekwa kubeera ekiyama kijja kujja. Wattaba hawaahu, omuntu oyo agezaako okubeera ng'agoberera obwagazi bw'omwoyo gwe, omwoyo gwe kye gumugamba kyakola so si ffe kye twagala kyakola. Omuntu oyo tagezangako okubeera ng'akubuzaabuza n'ayagala okujja ku mulamwa nti essaawa y'ekiyama teriiyo. man la yu'min biho, yatagikkiriza. Wattabaa hawaahu, ng'agoberera bwagazi bwa mwoyo gwe. Bw'onoogezaako okubeera munnange nga naawe ogenze naye, fatarda, ojjagwa mu nnyanga z'omuliro, obeere ng'olimu abo abajja okuzikirira. Kitegeeza nti buli muntu yenna atakakasa nti waliyo ekiyama, omuntu ow'ekika ekyo fakat taradda, abeera amaze okubeera ng'agwa mu nnyanga z'omuliro. وما تلك بيمينك يا موسى Ebyo byonna nga bikyali awo. Wama tilka biyaminika ya Musa, kiki ky'olina mu mukono gwo, kikyokutte mu mukono gwo ya Musa owange gwe Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ne Musa alayhi salam ng'amaze okumutegeeza amweyanjulidde nti nze Allah ayogera naawe, era n'ekifo mw'oli kifo kitukuvu, jjamu engatto zo. N'amutegeeza nti nze nzekka asaanidde okusinzibwa, ate n'abantu bategeeze nti ekiyama kirina okujja, kwagala butayagala, so ng'ate togezaako okubuzaabuzibwa n'abo abatakikkiriza. Ebyo byonna byogerebwa nga Musa alayhi salaamu asirise. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala amuggyemu eddoboozi asobole okubeera nga naye ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala, ekimu ku bijja okubeera nga kimugumya. Allah amubuuza, wama tilka, kiki ekyo ky'okutte biyaminika mu mukono gwe ya Musa owange gwe Musa alayhi salam, wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala yali akimanyi era nga akiraba. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال نامugamba hiya asaya, guno muggo gwange gwenkutte Allah, atawakka'u alayha, neesigamirizaako, nembeera nga ngwesigamirizako nga mbadde nnyina emirimu gyenkola oba kulunda nga bwe yali alunda, kubanga twakiraba nti Musa alayhi salam baakola endagaano ne nabbi Shuaib alayhi salam amulundira emyaka 8 oba 10 alyoka amufumbize muwala we. Kale ng'omulunzi yeesigama ku muggo gw'abeera ng'alundisa, y'ensonga gye yawa nti omuggo gwange guno mbeera nagwo ng'omusajja abadde omulunzi, nga buli kiseera mba n'omuggo gwange atawakka'u alayha, gwe mbeera nga neesigamako mu ssaawa y'okubeera nga nnunda ensolo zange. Wa ahushu biha ala ghanami, so ng'ate era gunnyambako gukunkumuza ebikoola by'emiti, ensolo zange oba endiga, embuzi zange zennunda zisobole okubeera nga zibirya. Kubanga bwe baali nga balunda mu malungu gaabwe eyo, baasangangayo emiti emiwanvu egitasobola kubeera nga giriibwa embuzi, olw'ekuba nti embuzi nnyimpi, n'abeera nga awujja ebikoola ebyo n'omuggo guno n'abikuba ne bikunkumuka, embuzi ate ne zibiriira wansi. Eyo point namba 2 gye yawa ku nsonga y'omuggo, nti ngwesigamako mu ssaawa y'okubeera nti embuzi zange ziri mu kulya ebikoola ebyo bye mba mmaze okubeera nga mbikubisa omuggo gwange guno ne bikunkumuka ku ttaka. Waliya fiiha, ate nguyinamu nate era maaribu ukhra, mulimu emigaso emirala. Kimanyi nti abantu abalunzi omuggo bagukozesa nga basobola okugusibako omugugu emabega eno, n'aguteeka ku kibegabega, n'abeera ng'atambula mu ngendo ze ng'akagugu akatadde ku muggo, so ng'ate guyinza n'okukola emigaso emirala ng'okukuba ebyo ebirabika nti byewalula bya busagwa ebiyinza okumukosa oba okukosa ensolo ze. Qala, n'amugamba alqiha ya Musa,
omuggo ogwo gw'omaze okumbuulira ng'omaze n'okumbuulira emigaso gyagwo njagala obeere ng'oguteeka ku ttaka Musa alayhi salaam. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها موسى yagussa ku ttaka nga bwe baali bamulagidde. فإذا هي yagenda okugwesanga ng'ate gukyuse gufuuse ki? hayyatun omusota, musota kika ki? tasaa, omulamu ogutambulira ddala obulungi ogwannamaddala ogutaliimu kubuusabuusa nti oba si musota. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال نامugamba خذها kwata omuggo gwo ولا تخف saagala otye سنعيدها سيرتها الأولى tujja kuguzzaayo mu mbeera yaagwe yasooka ey'omuggo guve mu ffuumu y'omusota guno gw'olabika nti otidde. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك uwumba omukono gwo oguteeke wansi w'enkwawa zo ila janahika awali embiriizi zo takhruju baydaan gujja kufuluma nga gwakaayakana bulungi nnyo bw'onooba ogugjeeyo mu nkwawa zo min ghairi suu'in nga teguliiko bulwadde bwonna si kitangaala kya bulwadde oba kyakabi nedda wabula ayatan ukhra nga kabonero akookubiri akalala ak'ogenda okugatta ku musota obubonero bwaffe obwo bubiri obeere ng'ogenda nabwo ew'omuntu gye tugenda okutuma Firawuna la'natullahi alayhi. Allah amugambye ddira omukono gwo ogwa ddyo oguyingize mu kimeeme ogutwale wansi mu nkwawa zo ku mbiriizi zo. Omukono ogwo bw'onoobanga ogugjeyo gweyambise ng'akabonero akookubiri ng'okagasse ku k'omusota obubonero obubiri obujja okulaga nti gwe mutume waffe avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga bw'onooba otuuse eri Firawo bajja kusaba obujulizi obulaga nti ddala ovudde eri Allah. Akabonero namba 1 kojja okubalaga kyekyamagero ky'omuggo ogujja okufuuka omusota, so ng'ate akabonero namba 2 kijja kubeera nti omukono gwo buli lw'onooba ogugjeeyo eri abantu gujja kubeera nga gwakaayakana nga bw'olaba omwezi. linuriyaka min ayatina al-kubra, twagadde ekyo tukikulage nga kimu ku bubonero bwaffe ku byamagero byaffe ebirabika nti binene nnyo, si bintu bya musaago. idhhab ila firawuna, ebintu ebyo tubikuwadde nti kati tambula ogende eri Firawuna. innahu tagha, mazima Firaawo abuze n'ayita ne weyandikomye. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera ng'atuma Musa agende eri Firawuna ng'amaze n'okumukwasa ebyamagero ebibiri bye tulabye. Musa alayhi salaamu yennyonnyolako n'agamba bw'ati ku mulimu ogumutumiddwa. Qala n'agamba rabbi katonda wange ishrah li sadri, nkusaba ongaziirize ekifuba kyange kireme ku ssaawa y'okutuukiriza obubaka bwo okubeera ekifunda, kubanga Abawarabu omuntu omufunda w'ekifuba kiba kitegeeza nti waya zimuvaako mangu anyiiga mangu, naye omuntu alina ekifuba ekigazi asobola okubeera ng'akiterekamu ebinyiizo n'abeera nga tava mu mbeera k'obeere ng'obadde omunyiizizza kwenkanawa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala Musa amusaba nti ishrah li sadri wa yassir li amri, amusaba nti rabbi ishrah li sadri. Musa asaba Allah subhanahu wa ta'ala, qala nga amugamba rabbi ishrah li sadri, n'agamba Musa alayhi salam ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti omulimu gw'ontumyeko si mutene, naye nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ongaziirize ekifuba kyange, kubanga omuntu alina ekifuba ekifunda mu lulimi Oluwarabu kiba kitegeeza nti akutukako mangu waya era ava mangu mu mbeera, ku nsonga erabika nti ntono nnyo, tayagala kubeera nti ajeregebwa, ayeeyerezebwa oba anyiizibwa. Naye bwe bagamba nti omuntu alina ekifuba ekigazi kiba kitegeeza nti asobola okugumira ebinyiizo byonna ebiba bimutuusiddwako eri oyo gw'aba ayogera naye.
yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wanaasabibwa nga Musa amusaba nti qaala yamugamba rabbi shrah li sadri ay Allah ngaziirize ekifuba kyange ndemu okubeera nga nva mu mbeera mu ngeri yonna singa naabanjeregeddwa wayassir li amri ngondeze ensonga yange gyompadde ey'okugenda eri Firawuna si mulimu mwangu kubanga musajja yatuuka ku ddaala eryeyita Allah subhanahu wa ta'ala واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني nkusaba onzije ekifundikwa ku lulimi lwange nga kyeyali ategeeza nti okunanaagira kwe yalina ku lulimi lwe asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akumugirawo yafqahu qawli ebyo byonna mbikusabye basobole okutegeera ekigambo kyange kye nnaabangezaako okubannyonnyola n'okubategeeza waj'al li waziran min ahli era nkusaba onteerewo omuyambi ng'ava mu bantu bange tubeere nga tukwataganyiza wamu kubanga agali awamu ge galuma ennyama Haruna akhi era gwe nkusaba si mulala wabula ye muganda wange Harun naye omufuule nnabbi era omufuule omubaka tubeere nga tugenda naye olw'okubanga ate ye njogera ye nnungi bw'ayogera tananaagira amatiza mangu oyo gw'aba ategeeza ensonga n'agitegeera ushdud bihi azri nkusaba onyweze naye enkizi yange ekigambo ekyo kitegeeza nti nkusaba omumpe tubeere babiri tusobole okubeera nga tubeerana mu ngeri zonna wa ashrikuhu fi amri ate nkusaba omugatte mu mulimu gw'ompadde tubeere nga tushayaringa omulimu gw'obubaka buno bwe tutwala eri Firawuna ffenna tubeere nga tubuwulira kyenkanyi nti tuvunaanyizibwa mu ngeri y'emu okutuukiriza mesegi yaffe eri omusajja oyo yali atuuse okweyita Allah kay nusabbihaka kathiira tusobole okukutendereza ennyo kubanga abayita ababiri bejjukanya bwe nnaabanga nga agayaala mu kukutendereza n'alabiranga ku munnange oba ananzijukizanga tusobole okubeera nti tetukwerabira kijja kutuyambako bwe tunaabeera ababiri okubeera nti tukutendereza nnyo wanadhkuraka kathiran tujja kubeera nga tukwogerako nnyo tujja kubeera nga tukutendereza nnyo nga tukujjukira nnyo ebbanga lye tunaamala nga tuli babiri innaka mazima ddala ggwe kunta bina basiran obadde ojja otulaba okuva edda nga tuli abantu abassa ekimu qaala Allah amugamba qad mazima ddala utiita oweereddwa su'laka okusabako ya Musa owange ggwe Musa alayhi salaam byonna by'otusabye okuviira ddala kugaziiriza ekifuba kyo obeere n'obugumiikiriza okugondeza omulimu gw'ogendako okujjako okunanaagira mu ssaawa y'okutuukiriza ensonga yaffe abantu okubeera nti bategeera ky'obagamba eky'okukuwa omuyambi nga nva mu bantu bo Haruna tumufudde nnabbi okitusabye tukikkiriza asobole okunyweza enkiziyo musobole okubeera nga muyimirira butengerera eri omusajja aduyi wa Allah ate kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nti mujjukira nnyo Allah n'okumutendereza kituufu ddala okuva edda mbadde nzija mbataddeko abiri walaqad mananna alayka marratan ukhra Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti mazima ddala twali tukutaddeko ebyengera byaffe ku mulundi omulala gy'otaali ng'okyali bebi okugezanga izijjukira ekiseera awhayna ila ummika we twatuma obubaka bwaffe eri maamawo ma yuha ekyo kye twasobola okubeera nga tukimuweereza mu bubaka bwaffe n'akitegeera أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ
خذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك